junior Kamili, junior Gravity, junior ani. Njakunoonya tamukosa linnya lyange kubi. Toyita kasukabira bantu microphone ezitowa. Microphone oba kunyonyola eki ez'okuba omuntu n'emutta. Siso akikola ekyo osiyensi. So nze kali nkasukirwa nti omuntu microphone. Ddala mazima. Naye yenna akozesa erinnya lyange obubi mwabayita zima aba junior Gravity noddeyo n'otandika okasukira abantu microphone. Oswaza erinnya lyange muganda wange. Okay, ndowooza ku bantu abakunoonyezaako amawulire ekigulu kyowe ekyakubwatwala abaabo abayimbi abaavaayo ne bagamba nti wali weetaaga amaanyi gaabwe bakuyambeko okufuna abantu nga bagamba afuta tewabasasula ssente ku luno abagenda okuyimba bagenda kuba bakyalibo oba era ojja kuwa abantu abalala platform ate babeeyo banogane okitegeddemu nawe omuntu platform n'avaayo n'agamba nina omusasula naye kati ddala mazima nze oyo omuntu musasula nti ani yali ayambaani omutegeera kyaliwo ani yali ayambaani kale teri nali nyamba ye munnange naye ye n'agaana okusiima posita eriko omuntu omu buli ajja abayimbi abato bali welcome okujja nabano bafuna ku stage ennene n'abanene nabo bali welcome okufuna kujja kuyimbira ku stage n'abakulu bonna bagenda beerawo kuba stage egenda kuba yakabi nnyo bebekulu ajja kujja ayimbe era tugenda makinga sure temuli mu macupa mu bucupa kutegeera mu show yange so that abantu baleke bukasuka kuba kyayo bebekulu agenda beerawo Kamiliyoni ajja kujja Bobi wine takwata masimu simanyi so bajja kujja weno show kati ya buli omu yepicha ngai naga mu simu note waje ate yepicha buli omu yepicha so balina okusala ko bepicha yes ekibuzo ekya etakwa ali busy naye invitation yanja gisindika kuba ne kadi ngenda zikola we naatuukawo oba naye anagisoma bw'anaasalako kisimaki so naye nga kyemanya ali busy ekyo simusawo nange waliwo besikwata nandi busy kyake kigamba shozi zino zikolebwa olw'ekigendererwa omuntu ng'alina kyayagala okugusobolya okukola charity oba kubako kyamaliriza ekigendererwa kyo mu kino ki kalina yaffe yeetaaga kuggwa mu nnabe seetaaga kukola sho kumala nnyumba sewe nze nnyimba nagayinza omu ku bayimbi abaliko ekyo kikkirize kigaana oba oyagala oba toyagala tegeera nze omuyimbi aliko right now otegeera era nkola gye nnyimba nfuna ne ssente okusinga zenjja mu kivulu kuba mu kivulu tuteekamu kinene tujjamu kitini goloza omutwalo guwera dde goloza sho ngitegeeza ssente mmeka okitegeera so bino okola kuyimbira ku bantu bange nga ndi organized bulungi bayimbire ku live kuba abasinga otulaba gye tuyimbira oyimba ennyimba 3 4 tegeera nga tolinako n'abayimbi balala ne wano nkulaganirako ba comedian ninako ba artist nze mwennyini era yimba okumala essaawa 2 kuyimbire buli kamu okitegeera so sikola funamu ssente oba kumala nnyumba nze newenjogera ennyumba yange yaggwa so seetaaga kola sho ndyoke male house kituufu ekigambibwa nti wali osabye King Michael ajje olunaku lwe alukuwe nali ndi musajja kyekyatuukawo ekyatuukawo ne maaneefu olunaku olwange singa bayekubye n'alukuwa ate kati nve ku 2:15 baddeeki oyimirire mu leesi lwesi yaki bato eddala eri mbali ababiri waliwo bato eyani Nokia naifu ani Nokia naifu gwe nze ni musajja sebo toyaga kumbi bakubakyala batumpa abasajja abazitowa naye bali bakyala nkube kutta bali bakyala siyinza bayingira era babeere mu bato zaabwe ng'abakyala tegera nze mba mwagala mumpeeyo omusajja emmekete mumuleete mugaye kati Kamiliyoni wuuyaabo Navio huyo yakutta naye kifulo ekyagwa balina obuzibu na drops abayimbi
abasinga baganya okuwa drone omulundi guno kiri kitya era baganye era nkyabalinako obuzibu nnono bonna baganye abampadde bampadde era abampadde mujja bulaba neera mwebale nnyo babuladi bange naye naabaganye baganye naate tekigaana kyo okubeerawo kuba nina ttiimu ey'amaanyi wano emmala kampuni zino ssebo okuyimirira wano zimmala okusitula brand gravity nejongerayo waggulu yamaanyi. Okay, gravity, cricket omudooza kuno omulundi ogenda kujaabya ku mirundi mingi. Era najabya. Nerundi wajabya nerundi ogenda jjabya. Olowooza totuuse okuba nti cricket omudooza yeesonyiwa ndowooza otwaleko ku venue endala. Ng'omuyimbi Nambole bakyagimaliriza. Ne nakivubo nayogerako n'omukulu waamu naŋŋamba nzajja ogiggulawo ng'agimaliriza. Era show yange ejjosooka okubeera enakivubo Am Stadium. Show yange egenda osookayo so mukisuubire tugenda kugenda mu kifo ekinene twanoonyeza ekinene ekisinga wano nga tekiriiwo tulina extras tugenda beera emukono kusama gardens bano babaddewo galaxy tugenda beera eryantonde mu kisaawe nga 8 September tugenda beera emasaka embalala maria flo embalala kwajipu enaku z'omwezi nga 9 September tugenda beera emasaka ku Maria Fule naku z'omwezi nga 10 September tugenda beera ekyotera mu kisaawe naku z'omwezi nga 16 tugenda beera Fort Portal Yiga Stadium ate kati abo bazirye ennaku ziri ez'okucakala mu December wewaawo nabo tutandise okuorganizinga Uyinga ku Boxing Day. Yes, bibiri. Twabaddeko ku interview n'agamba nti olaba otya omwegattanga abakyala be bakoze omukola mbato You will cry. Naye mumulaka mumpita mmere kulya nga ndi ku katuuti awo biba bikyukamu si yenzono gwe mulaba wano wali nange mbaako ebyokoola mba mulala nnyo nange seemanyi kati so gwe ani gweyagala okuttira mu miguwa bagane gravity yasse ate ate mutedimada so mbato yange ne naaviyo tejja beera unless nga muli wiiringi osonda amabugo. Kale mwebale nnyo ndowooza byebyo. Gravity omutujju concert ejja kubeera public holiday 2nd September wano wennyini one man one show tubayise mwenna mujje tukwasaganye wano nga bwe nabagambye nzaagenda omukwasanya okuva kati paka nga 2 September era buvunaanyizibwa awo okugulu kubadde ku nnumaaluma ogulu kubadde ku nnumaaluma weewaawo era kusobola okubaako kyekukola ekirala kuba omuggo guba n'emigaso mingi fonaawo kugulu kuno okunnumaaluma naye in case of any emergency. Tonatubulira bei ya tiketi zigenda kunako. Tiketi za sente ntiri nnyo tetulinga abayimbi abalala abagira omuwendo ne baguwanika waggulu. Nze nina audience yange nga bwe ngimanyi nekyesobola neziri sente bazisobola ennyingi naye ffe tulina ebbeeyi yaffe gwe tutambulira mpola so that buli omu afuna omukisa amutwalo gumu nga bwe gubaddewo ebbanga lyonna kyetwakyusizaamu mu VIP luli yali ya mitwalo 2 leero twayongezaako emitwalo negibeera 3 ku lw'enteekateeka ku bintu bye twayongeddemu kubagenda okubeera mu VIP esokwaki twayongeddemu omutwalo gumu ogwo naye tuli ku mutwalo gumu VIP 3 tebo miliyoni 3 yamaani. Abantu bangi baali bakubanja ogende ku Freedom City lwaki wasala ati n'okoma wuluko gwe wakamala okuba ate gove wa maama omala n'oddayo natandikira ku Freedom City nenjikuba emyaka gyonna nenkyusa ngenda waggulu ate kati oli kwa iPhone 15 Pro Max ate kyekikuza ku Nokia eyo tuvuddeyo tweyongeddeyo walala okitegeera so siyinza kudda eri ate gyenava genanafuye ate otegeera yamaani. Yes. Nyimbo nyingi ozigubye okuba mutoki nyimba zo ogera nnyo enyamateri mugumba okwefica okuba mutoki nyimba kiri ogamba nti alisi lwolusaze lwosala lulina olukugresi
ekirala kimutondwala oluyimba olusinza amaanyi mukyanyimba music wange lwendaba mbu lukoze nnyo nnyo okwepiica lutrenize mu nsi ez'enjawulo lwamaanyi e Kenya, lwamaanyi e Congo, lwamaanyi Nigeria, waliwo kafyuta akajja mu challenge bwa TikTok ne lukongera amaanyi, so lwe lulimba lwange. Kalibuze ekirala. Muno muyimba style music okusooka okuwanika. Njanso. What made you like okuteka mu same date ne muganda tuwani muwadde mukisa akipinga kyakipinzeemu kuba alina okubulwa abantu neyeekwasa. Lwaki abaabulwa abantu? Lwaki bannamawulire wano muliwo omu, babiri, basatu, bana, bataano wandibaddewo omu? Tegeera lwaki mbeera mulungi omu, ye lwaki aba mulungi omu? Ate bino ebintu byanjawulo. Audience yange ne Navio byanjawulo. Navio audience ye be bali yensonga lwaki olaba aba awayu amufayini baani otegeera. Kati nange nina audience yange bakyali bange bano abagamba nze mwana ffe batunafuya ffe tubonyebonye n'ensi eno abacapati abatunda capati rolekisi boda bigaali batakisi abantu aba asolinga ennyenya abatobye okubeera kye bali mu bulamu. So ne Navi alina audience yeeri yo wagwani what's popping otegeera. So audience zaawukana oje senga bw'oyogedde otegeera byawukanira ddala. Situwanze omuntu wange oba asobola otegeera ebintu bya Navio oba omuntu wa Navio ofaani wa Navio asobola otegeera ebintu bya Gravity venues zanjawulo, interest fees byanjawulo, buli kimu kyanjawulo tegeera. So sisuubira mbu waliwo omusango gwe nazizza okola show kunaku z'omwezi 2 na ne muganda wange Navio alina kunaku z'omwezi 2. Waliwo n'obutakkanya bwe twaseerera ne babikikirira era nga kyakuleetera okusemu okutwala abamu bakutwala mu bayitirize tears of joy oba musungu netwamanya era amaziga gafuna abasajja wabasonyiwa saayina butakkanya, abasajja wabasonyiwa saayina butakkanya nabo ne nali njogera amazima nti toyinza kubeera ku kintu kimu emyaka ku myaka. Bano bebasinga oli ne bwakola ate nnyo bwenoga gwe tonatuuka kamiliyoni, tonatuuka bogwe, tonatuuka bebekulu otegeera. Nali ngezaako balaga nti beetaaga baleke space n'abalala bagifiiringa abakoze nnyo kuba baatuuka ne babeera mu comfort zone ng'oli tafaayo oba ne bwe sifulumya video ne bwe sikola show ne bwe sitapushinga music nze baŋŋamba nze nnamba emu okitegeera. Kyekyo nali ngezaako era kasana kyogerako mwalaba mbu industry yagezaako kyuka zakyukamu enamba n'abaana abapya abazze ne baba welcoming feet okitegeera. Naye saayina butakkanya nabo bakyali bange. waliwo omulala ekigo kyange kigenda promoter luno akiyimiridde promoter humble management ku kivulo kyaffe kyasembayo wano wennyini waliwo promoter yayiika evivi n'atya n'adduka mu kintu kino nga kimuzitoweredde. Olina garanti ki nti ogenda mmalako nakyo? Omwaka ku mwaka ndowooza mu bivulu bya Gravity bibaddeyo byonna byonna oba oyogedde ku promoter abadde ategeka amanyikiddwa ye humble management. Naye oluusi waliwo otuuka ne muwa ku mukisa omuntu naye agezeseeko tegeka omuyimbi oyo. Nze nsuubira bwa promoter e Uganda ne companies e Uganda esobola oteeka eri kampani emu emusobola era yakamutegeka emyaka gyonna ye humble management. Tusuubira mbu netubadde tutegeka emabega ne ku mwaka guno ate kijja kyukamu era tuli ready okuba nga tukola ki okutegeka Gravity omutujju. neyanziza bantu kyazayibani wale katimba TV nekyamukati olunaku olw'ejjo nabaddeko ne omukulu wa polisi group owesigula n'agamba nti waliwo omwami bamuyita Ntambi Frank yakuwabidde omusango ba assault era omunyezebwako. Bulungi bw'abawagizi tebeera aliikirire nti nno assault kyeki mu bufunze yagambye nti olina gwe wakubye Ntambi Frank. Ani gwe nakubye? Ntambi Frank. Namukubyewa? Omusango gukyagenda mu maaso bakunoonyereza. Oyo gayi musibirako ne ssente namulabyeko nange ajjeko ebintu byatadde ku ttama musiba ssente waba alinako wadde ka crash akatini bwe kati
ne waba ina kaka ne baba kumusuna busunyi akijjeko ekyo ekintu musiba miliyoni ezi 5 abanga agamba yakubiddwa okitegeera okubanga okuwoninga kwe kuba nokuba ajja kufuna okitegeera ewa abakyanoonya anoonya mawulire era nga wote time n'omubuuzaako kimanyi muno alinamu bakyalibe bangi naye amawulire gayagala ajja gafuna tegeera bwe nkuwoninga nengamba kino ne kino okola nsobi tegeera bw'oyagala kulumba nze nnumba nga nze totegamu mukyala wange ate waayiriza bintu bya ssente ng'ova nogamba nabba ssente ku mukazi Sweden nga tolina proof bwe nkutwala mu kooti onaggyayo proof nga nziba ssente ng'omanyi emirimu gy'oba oyonoonye g'ogamba nkuba mukyala wange wavaayo nga talina adde kabalabe nga yenaanyirira bw'ati gundi onaagamba ki otegeera mukyala wange ye atambulira mu kuswala atwala abaana kusomero bagamba yoyo omukazi gwe bakuba otegeera lwakuba oli agala relevance agala mwogerako naye muganda nera nyongera okuwoninga era nkyakuwoninga bw'otesonyiwa famire yange n'ebintu byeyogera notaba na proof nabyo ojja ssibwa oba ojja kkubwa biri ebintu bibiri ekyagamba mbu ya reportinze poliisi ya buli omu Uganda police buli omu emuwuliriza naye after kuwuliriza leta proof okitegeera leta proof mbu bankubye sikwata kwejindikako muntu n'ogweteeka ku ttama mbu bakukubye novaayo n'oyogera ssebo ng'okyalinamu ne tusipiiki mu mannyo oyina amannyo nga bakukubye batolina mannyo okitegeera kati nze kaddala mazima kale nsobola okuba kyaliyo n'akomawo n'ayogera yandibadde mu ddwaliro tegeera naye webanga woningi yange bwetyo bweri nga ssebo mpooninga oli n'afuna negundi neyeteeka ku gundi otegeera siri munafu nnyo osobola olwana ate bwe namusanze media house wabeerawo cameras wabeerawo abantu otegeera nze siri fala ssebo nkwate ssebo nfunyiza oyo kyali mugundi mu media house ku radio gye neetaaga otegeera gye ngenza oteeka obulango bwange gye ngenza osaba sponsorship nwanyirewo namuwoninze ye najja ngeri gy'anoonya amawulire n'akikomyawo mumwogerekera nga kyetuli mu kukola naye twaleero okuwoninga kuno blood byonna byoyogera ajja mukyala wange mu nonsensi wo ne byoyogera byonna beera ne proof walina asalawo okusuubinga bano bonna abali wa teyagenda kukuyamba otegeera nja kuteekayo bwomu otegeera era bwe naakusanga nja kusanga bwomu otegeera teri agenda kuwolereza ebyo byonna ati gwolimu mbaogenze Europa ogenze kukola ki byonna ogenda biromba byonna ogenda bikola naye nkuwoninga neera nkuwoninga weesonyiwe famire mu bintu bino si bayimbi tegeera nze njogerako nga bw'oyagala era kinamugamba ne mwagwe nvuma nga bw'oyagala nze byenkolerera otegeera noyogera asobola n'olowoozesa abantu mbu oyo talina maanyi gatekasho anoonya mawulire ali mu stand sobola kukola stand na gayingo oyo otegeera sisobola kukola stand na gayingo setaga na stand nina oluyimba olusitandinza awutu okwepiica sho yange esho etaliiko nnyombu bwetaaga kino okitegeera yeemala seetaaga kuba muntu seetaaga kuyomba na muntu ne bwe nkwata saa zino nengenda neneebaka abantu bagenda kujja wano erugogo bajjulewo okitegeera kino nkibaga ne bwe ngenda neneebaka tegeera bagenda kujja erugogo mbasangewo nga batudde ssebo bali awo banninze kati muganda wange sinoonya mawulire naye ogayi muwoninga ate muwoningira ddala ate nyongera okuwoninga kyali gwe weesonyiwe famire yange kola ebintu byo nga byobyagala mawulire go nze nvuma nga bw'oyagala ne famire yange gijje mu bintu byebyo tegeera gravity era still emabega kaabera kyokubanga batwala bakira amagga kawa kasuka microphone kumu amanyiddwa nga kijjeewo awo kugulu kubadde ku nnumaaluma ogulu kubadde ku nnumaaluma wewaawo era kusobola okubaako kyekukolomba ekirala kuba omuggo guba n'emigaso mingi fonaawo kugulu kuno okunnumaaluma naye in case of any emergency tonatubulira bbeeyi ya tiketi zigenda kulako tiketi za sente ntini nnyo tetulinga abayimbi abalala abagira omuwendo ne baguwanika waggulu nze nina audiensi yange nga bwenjimanyi manyi nekyesobola neziri sente bazisobola ennyingi naye ffe tulina ebbeeyi yaffe gwe tutambulira mpola so dati buli omu afuna omukisa amutwalo gumu nga bwe gubaddewo ebbanga lyonna kyetwakyusizaamu
mu VIP luli yali ya mitwalo 2 leero twayongezaako emitwalo negibeera 3 ku lw'enteekateeka ku bintu bye twayongeddemu kubagenda okubeera mu VIP ekikwaki twayongeddemu omutwalo gumu ogwo naye tuli ku mutwalo gumu VIP 3 tebo miliyoni 3 yamaani. Abantu bangi baali bakubanja ogende ku Freedom City lwaki wasaba kino ku mawulire gwe wakamala okuba ate gove wa maama omala noddayo natandikira ku Freedom City nenjikuba emyaka gyonna nenkyusa ngenda waggulu ate kati oli ku iPhone 15 Pro Max ate kyekikuza ku Nokia eyo tuvuddeyo tweyongeddeyo walala okitegeera so sinza kudda eri ate gyenava genanafuye ate otegeera yaman. Yes. Nyimbo nyingi ozikubye okuba mutoki munyimba zo ogera nnyo onyamateri mugumba okwefica okuba mutoki nyimba kiri ogamba kino alisiba olusaze lwosala lulina olukikirisiza okwewantu ekirala ekansooka enziremu kimutondo asi oluyimba olusinza amaanyi mukyanyimba musiki wange lwendaba mbu lukoze nnyo nnyo okwepiica lutrenize mu nsi ez'enjawulo lwamaanyi e Kenya lwamaanyi e Congo lwamaanyi Nigeria waliwo kafyuta akajja mu challenge bwa TikTok ne lukongera amaanyi so lwe lulimba lwange kalibuza ekirala muno we muyimba stereo music emuna okusooka okuwanika njanso wati nejulaliko okuteeka mu same date ne muganda tewani muwadde mukisa akipinga kyakipinzeemu kuba alina okubulwa abantu neyeekwasa lwaki ababulwa abantu lwaki bannamawulire wano muliwo 2 3 4 5 wandibaddewo omu tegeera lwaki mbeera mulungi omu ye lwaki aba mulungi omu ate bino ebintu byanjawulo audiensi yange neye navio byanjawulo navio audiensi ye bebali yensonga lwaki olaba aba awayuba amufayini baani otegeera kati nange nina audiensi eyange bakyali bange bano abagamba nze mwana ffe batunafuya ffe tubonyebonye n'ensi eno abacapati abatunda capati rolekisi boda ebigaali batakisi abantu aba asolinga ennyenya abatobye okubeera kye bali mu bulamu so ne navi alina audiensi yeeri yo wagwani what's popping audiensi zaawukana senga bwoyogedde otegeera byawukanira ddala sikiwanza omuntu wange oba asobola otegeera ebintu bya navio oba omuntu wa navio ofaani wa navio asobola otegeera ebintu bya gravity venues zanjawulo interest fees byanjawulo buli kimu kyanjawulo tegeera so sisuubira mbu waliwo omusango gwe nazizza okola show kunaku z'omwezi 2 nga ne muganda wange navio alina kunaku z'omwezi 2 wano olina obutakkanya wetwaseerera ne babikisiri era nga kyakuleetera okusemu okutwala abamu bakutwala mu bayitize tears of joy oba musungu etwamanya era amaziga gafuluma mukodiyesi abasajja wabasonyiwa saayina butakkanya abasajja wabasonyiwa saayina butakkanya nabo ne nali njogera amazima nti toyinza kubeera ku kintu kimu emyaka ku myaka bano bebasinga oli ne bwakola ate nnyo bwenoga gwe tonatuuka kamiliyoni tonatuuka bogwen tonatuuka bebekulu okitegeera nali ngezaako balaga nti beetaaga baleke space n'abalala bagifiiringa abakoze nnyo kuba baatuuka ne babeera mu comfort zone ng'oli tafaayo oba ne bwe sifulumya vidiyo ne bwe sikola show ne bwe sitapushinga music nze baŋŋamba nze nnamba emu okitegeera kyekyo nali ngezaako era kasana kyogerako mwalaba mbu industry yagezaako kyuka zakyukamu enamba n'abaana abapya abaze ne baba welcoming fiiti okitegeera naye saayina butakkanya nabo bakyali bange waliwo omulala ekiro kyange kigendere promoter luno akiyimiriddemu promoter humble management ku kivulo kyaffe kyasembayo wano wennyini waliwo promoter yayiika evivi n'atya n'adduka mu kintu kino nga kimuzitoweredde olina garanti ki nti ogenda mmalako nakyo omwaka ku mwaka ndowooza mu bivulu bya profit bibaddeyo byonna byonna oba oyogedde ku promoter abadde ategeka amanyikiddwa humble management naye oluusi waliwo otuuka ne muwa ku mukisa omuntu naye agezeseeko tegeka omuyimbi oyo nze nsuubirira bwa promoter e Uganda ne companies e Uganda esobola oteeka
eri kampani emu emusobola era yakamutegeka emyaka gyonna ihumble management. Tusuubira mbu netubadde tutegeka emabega ne ku mwaka guno ate kijja kyukamu era tuli ready okubanga tukola ki tutegeka gravity omutujju. neyanziza bantu kyakyazaibani wale Katimba TV nekyamu kati olunaku olwejjo nabaddeko ne omukulu wa polisi group owesigula n'agamba nti waliwo omwami bamuyita Ntambi Frank yakuwabidde omusango gwa assault era omunyezebwako bulungi bw'abawagizi tebeera aliigirire nti nno assault kyeki mu bufunze yagambye nti olina gwe wakubye Ntambi Frank. Ani gwe nakubye? Ntambi Frank. Namukubyewa. Omusango gukyagenda mu maaso bakunoonyereza. Oyo gayi musibirako ne ssente namulabyeko nange ajjeko ebintu byatadde ku ttama musiba ssente waba ayinako wadde ka crash akatini bwe kati ne waba ayina kaka ne bwe bakumusuna busunyi akijjeko ekyo ekintu musiba miliyoni ezi 5 wabanga agamba yakubiddwa okitegeera okubanga okuwoninga kwe kuba nokuba ajja kufuna okitegeera ewa abakyanoonya anoonya mawulire era nga wote time n'omubuuzaako kimanyi muno ayinamu bakyalibe bangi naye amawulire gayagala ajja gafuna tegeera bwe nkuwoninga nengamba kino ne kino okola nsobi tegeera bw'oyagala kulumba nze nnumba nga nze totekamu mukyala wange ate waayiriza bintu bya ssente ng'ova n'ogamba nabba ssente ku mukazi Sweden nga tolina proof bwe nkutwala mu kooti onaggyayo proof nga nziba ssente ng'omanyi emirimu gy'oba oyonoonye ng'ogamba nkuba mukyala wange wavaayo nga talina adde kabalabe nga yenna anyirira bw'ati gundi onaagamba ki otegeera mukyala wange ye atambulira mu kuswala atwala abaana kusomero bagamba yoyo omukazi gwe bakuba otegeera lwakuba oli agala relevance agala mwogerako naye muganda nera nyongera okuwoninga era nkyakuwoninga bw'otesonyiwa famire yange n'ebintu byeyogera notaba na proof nabyo ojja ssibwa oba ojja kkubwa biri ebintu bibiri ekyagamba mbu ya reportinze poliisi ya buli omu Uganda police buli omu emuwuliriza naye after kuwuliriza leta proof okitegeera leta proof mbu bankubye sikwata kwejindikako guntu n'ogweteeka ku ttama mbu baakukubye novaayo n'oyogera ssebo ng'okyalinamu ne dosipiiki mu mannyo oyina amannyo nga bakukubye batolina mannyo okitegeera kati nze kaddala mazima kale nsobola okuba kyaliyo n'akomawo n'ayogera yandibadde mu ddwaliro tegeera naye webanga woningi yange bwetyo bweri nga ssebo mpooninga oli n'afuna negundi neyeeteeka ku gundi otegeera siri munafu nnyo osobola olwana ate bwe namusanze media house wabeerawo cameras wabeerawo abantu tegeera nze siri fala ssebo nkwate ssebo nfunyiza oyo kyali mugundi mu media house ku radio gye neetaaga otegeera gye ngenza oteeka obulango bwange gye ngenza osaba sponsorship nwanyirewo namuwoninze ye najja ngeri gy'anoonya amawulire n'akikomyawo mumwogerekera nga kye tuli mu kukola naye twaleera okuwoninga kuno blood byonna byoyogera ajja mukyala wange mu nonsensi wo ne byoyogera byonna beera ne proof walina asalawo okusuubinga bano bonna abali wate agenda kukuyamba otegeera nja kuteekayo bwomu otegeera era bwe naakusanga nja kusanga bwomu otegeera teri agenda kuwolereza ebyo byonna ati gwolimu mbaogenze Europa ogenze kukolaki byonna ogenda biromba byonna ogenda bikola naye nkuwoninga neera nkuwoninga weesonyiwe famire mu bintu bino si bayimbi tegeera nze njogerako nga bw'oyagala era kinamugamba nemwagwe nvuma nga bw'oyagala nze byenkolerera otegeera noyo gaya asobola n'olowoozesa abantu mbu oyo talina maanyi gatekasho anoonya mawulire ali mu stand sobola kukola stand na gayingo oyo otegeera sisobola kukola stand na gayingo setaga na stand nina oluyimba olustandiza awutu okwepiica sho yange esho etaliiko nnyombo muwetaaga kino otegeera yeemala seetaga kuba muntu seetaga kuyomba na muntu ne bwe nkwata saa zino nengenda neneebaka abantu bagenda kujja wano erugogo bajjulewo otegeera kino nkibaga ne bwe ngenda neneebaka tegeera bagenda kujja erugogo mbasangewo nga batudde ssebo bali awo banninze
kali muganda wange sinoonya mawulire naye ogayi muwoninga ate muwoningira ddala ate nyongera okuwoninga kyali gwe weesonyiwe famire yange kola ebintu byo nga byobyagala mawulire go nze nvuma nga bw'oyagala ne famire yange gijje mu bintu byebyo